Nga tutunulidde okulonda kwa NRM, toli wa NRM oli wa NUP. Okwamwe tukunaba kubeerayo tetumanyi nteekateeka bwegenda kubeera. Naye mmwe mulinamu okutya okwerereka bannalebe bangi abali mu opposition abalaga okutali bumativu nga baga nti engeri kalukano gye kaddukanyiziddwamu kadi tuletera akabasa mu 2026. Olinamu okwemulugunya kwonna ku ngeri bano gye baddukanyizaamu enteekateeka yaabwe ng'eyinza okutwala ekirwadde mu kaluuka 2026. Olaba bali mu buyinza balwanaganye batuuka n'okwetta. Ate ffe abagenda okubanga tubavuganya mu kalulu akajja tuli beeraliikirivu nnyo kubanga nti bo baluganda mu kibiina naye baganye okukkaanya. Tulina nsonga lwaki abantu balina okuttiŋŋana olw'okuba tuli mu kuvuganya. Kwandibaddeko okuvuganya kwa mirembe kwa ssanyu muno n'awangula n'omaliriza n'omuyozaayoza. Naye kaakati nze nabaddeko mu kalulu k'abavubuka kano akaakaggwa ab'NRM nga bakambwe nnyo ne tugamba nti ekigenda okubeerawo 2026. Naye njagala okuzamu amaanyi bonna b'enkyukakyuka nti omulwanyi takoowa tulina okubeŋŋanga paka bwe tunaabawangula. Naye nzanyo ssebo era mu nteekateeka y'emu nga NUP enteekateeka yammwe eryeta kubanga abantu badde era bagibuuza si gwe omwogezi wa kibiina kyammwe naye tukubanga omanyi nga buli candidate enteekateeka yammwe inayawukanako mu nteekateeka okugaba fulaga entalo bano ze bataddewo bo nga bo abali bonna tezireeta obuzibu nga bumaze okwatula nti ono yatutte fulaga ono tatutte. Tetujja kukubagana kubanga ffe tumanyi nti walina obbaawo omuwanguzi omu. Okugeza ffe tuli abantu 8 abaagala ekifo ky'omubaka omukyala Bukomansimbi aba NUP. Naye kali agenda kufunibwa omuntu era tukimanyi nti muno bwawangula olina okukola ki okumuyimirira emabega. Nteekateeka yaffe ssemateeka waffe agamba nti wajja kubaayo vetting eri mu kukolebwa. Akakiiko k'ebyokulondako ekibiina kajja kulangirira flag bearer wa party. Era ffe ekinaavaamu kye tujja ogenda nakyo mu maaso. So amagezi gowa mukyala Cissy agende n'ebyagenze mu kulonda oba agenda alwanira obuwanguzi bwe? Mukyala Cissy bw'abanga alina obujulizi omanyi ffe tuli balwanirizi ba ddembe ly'abuntu bw'aba akkiriza nti nno ddala baamubye ng'alina obujulizi agende yerwaneko. Ne bw'aba alaba nga ddala munne yamusinzizza ensumika tusaba amuwagire mu kalulu akajja. Honorable Kibedi aze Honorable Kibedi ono okulonda okaggwa akamyufu yakalimu ne